okyaleko program omuntu w'abantu era ng'omuntu w'abantu waffe ow'olunaku olwaleero obanga gwe tukyali naye ye mwami John Nagenda nabategeezaako oba nabategeeza ne wiiki ewedde nti ye muwabuzi wa president ku nsonga z'ebyamawulire saako n'okukwasaganya Uganda awamu ng'amubuulira wano wakyamyemu wano wali bwe wate oli Nairobi ebyamawulire obiyingira otya? Ebyamawulire kituufu nawandikayoko ebintu ebyayingirako oba mu East African Standard oba mu Nation naye okusinga kuba nali ntandise Makerere nga oba nakikubuulidde sikyajjukira twatandika mu 59 nga tulina pen point kweganga erimu mwe muwandikira ebintu byammwe literature na biki ate awo nebeerayo omusajja nga bamuyita Rajat Nyoje n'atandika transition kwega ffenna nga bagamba kwe twakulira amannyo bagatu kankireke kwegamba amannya ag'obutonde gavaamu amakulu ne gajja nga twayagala transition ate ng'eri kuno naye ng'erina erinnya throughout Africa mu Africa mwonna wadde n'okutuuka mu America ne Bungereza ng'emanyiddwa nnyo kale nno olwo n'obeera nga ebyebuto bivuddeko bino bye twayitanga simanyi ese biki ebyo okay bwe twalitandikidde naye kati ng'owandiika abantu abanaakusoma bamanye nti ekirowoozo kyo kikulu tinaye n'olulimi olulina otegedde kwega transition ye yali mukadde waffe mu ngeri eyo era ne tugira ate ne tuva omwo bwe nali nga nkyali e Nairobi n'ensabibwa okuwandiika ebintu ebimu waliwo Colin Lijam yali awandise ekitabo ku Africa ne baŋŋamba bwe kyali nga kigenda mu edition empya ne mpandika ku Kenya era ekyamala abantu enviiri ku mutwe naddala abazungu ne ŋŋamba nti Mau Mau yayamba nnyo okwanguya okwefuga kwe Kenya kwega ebiseera ebyo ng'okugamba Mau Mau ate n'otogamba nti y'abantu basobunya abo abagundi abakikuyu abaagala okutemaatema nze ŋŋambye nti yayamba nnyo okuleeta amagundi kwegamba politics twamulina nakati tukyamulina naye waliwo ne mwami Gureme awo edda buli omu yavuma munne mu ngeri y'amaanyi era abeewange omukyala nga kimukabya n'amaziga okulaba nti aba banvubi nze tekiyinza kunaakamu kubanga oli bwaŋŋamba ganange empeereza esasi lyange otegedde kimpoomera nnyo olumu yansesa nnyo yalina omuntu yali alumba ng'amenyezezza naye omuntu oyo nga munnamawulire wadde omuntu oyo yali takola mu Vision Group kati ebigambo bye yakozesa nga amulumba byali bisesa byali nga binyiiza bw'aba agamba ggwe naye nga bisesa. It was a very funny column era naye oli naye n'amuddamu byali nga bisesa. That was my best. Owaayo ogenze n'oyogera ku mukyala nti olumu yakaabanga n'okaabanga awulira muvumagana wasalawo ddi n'ofuna ekirowoozo oli mu kukola okakaalukana ogenze Nairobi ogambe nti kati kanfuna omubeezi? Ebyo kumpi bituuse ate mu kasanduuko akatasumululwa naye katugabe bwe tuti tumanyiganidde emyaka obanga 30 naye omanyi nze nasooka mu butuufu sikyogeranga eyeewaana oba kinkyogeranga ekiriwo nga fact nti ekyokuwasa n'okufumbiriganwa tekyanzigira nti kikulu kumala emyaka mingi nnyo n'olwekyo nalwawo nga tetunagenda mu kanisa ate n'ebikkanisa nabyo byambizigiramu obuzibu kubanga nayo sikirizaamu nnyo otegedde nze eddiini yange bagiyita humanism amakulu gaakyo nti yisa munno nga bw'oyagala munno akuyise eddiini yange eddiini ezijja neziga nti okuggyako nga oli mukristaayo
baba ne bakristayo ng'oli mulokole obanga oli musiraamu obanga oli muki toligenda mu ggulu oba eggulu gyeri katukkirize oba gyeri simanyi kwegamba ne taata we yali tannafa nga bwe nagambyeko nga nakubuuza nti oli mulokole namuga siri mulokole ate waliwo omukwano gwe gwe yampeereza muzungu era kataafuuke baali balooza nti ayinza n'okufuuka archbishop wa Canterbury naye ng'ali ku lower church nga mulokole kati tuba tuli Makerere n'agamba are you a Christian my boy? I suppose so. Nambuuza okkiriza nti okuyita mu Kristo yokka kyekiri kutwala mu ggulu nemuga nedda then you're not a Christian nemuga thank God kale nno kuba Katonda tayinza kugamba ti mu bantu bonna be nakola billions bali mwesha otegedde ti abo bonna si baana bange ti naye zigyeko akatundu kano akabakristaayo ge kajja okgenda completely rubbish otegedde kwegamba njogedde mu Lungereza nekitegeeza nti bisasiro kwegamba naye ye kubanga akkiriza mu kristaayo naki ate na mikono gye mingi ba bishop n'olwekyo Bishop Mutebi yatugattira mu kakanisa k'e Buloba owulidde wayiseewo kati emyaka ndowooza nga 7 lwaki okayita kakanisa katono kakanisa katono nsibambi obikkako gwe nsibambi yakeezimbira kwegamba nga mwasabira semyoni nsibambi kati ekiwoma kiri bwe kiti Bishop n'agira n'atugatta era ne tugenda mu gundi bayitayo hoteyo bagiyitaani Serena ne twekatanka wine na biki bwe twavaawo ne tugenda mu ewa Fangfang naye kaakati twayita abantu batono nnyo ffenna mutwali abantu nga 18 otegedde ku mbaga kuba onooyitaani onoolekaani ate nekyala twali tumaze ebbanga ddene nnyo nga tubeera ffenna. Mulina abaana bameka? Tulina kangaye 2 omu ali awo Frank alina emyaka 18 otegedde naye ennaku ezo kuba omukyala yali ayagala nnyo omwana omuwala netu adoptingayo akaana kalina omwaka gumu n'emyezi kuba kati gyawera 5 naye olwo kalina emyezi 5 otegedde naye kwegamba nange ate nze naye saagera ddala nakuzaala baana naye kwegamba kansisa n'engwana eri kemanyi nnyo tekamanyi kwogera naye kemanyi nti kemanyi kale nno waliwo ebintu ebikuneewunyisizaako okkiririza mu bayibuli mu ngeri ki nga bwogambye nga bwetugamba nti kale Yesu mwana wa Katonda well oba mwana wa Katonda ekyo kaŋŋambe simanyi kyekitegeeza kuba naye ndeerowooza nti ndi mwana wa Katonda Katonda gy'ali otegedde era sigaana nti ne Kristo yaliyo otegedde mbisomyeko nnyo naye kwegamba nze wenjawukanira ne taata wange ne maama wange n'abantu ng'abo baganda be bangi ennaku ezo ne Apolonsi bambi yalokoka ekyali yalokako n'alemu ati kati yabizzeemu ebyo naye mujje mufune abibabuulire naye namugamba nti lwaki walokose ensi bambi nagakuba nti alogenda mu ggulu eggulu liri luddawa otegedde awo ne muganda wange tetukkiriziganya n'akamu kokka kubanga nze nzikiriza mu Katonda era nze ndi Christian era buli kiseera musabira akyuse endowooza eyo ate njala bategeeza nti nga May 2 omwaka guno
naddamu okulokoka. Nali nemeddwa okulokoka bwe natuuka e Makerere, naye Mukama nandaga nti nina okuddamu okulokoka. Kale muganda wange ono era musabira alokoke. Ye lwaki olowooza nti okulokoka kwe kunakutuusaayo? N'olwekyo sifaayo omuntu abeera n'eddiini ye. Obulokole kimu ku bingi, oba mukatoliki oba musiraamu oba buddhist oba ki, kasita eddiini ye ebanga emufuula omuntu omulungi okusinga bwe yandibadde. Okifuna? Olwo mbanga nti yamuyamba nnyo eddiini ye. Ate si kufuna kuno okwabamu ku balokole b'ennaku zino abagenda mu Amerika eyo ne bajja n'agasanduku nga gajjuddemu ssente. Otegedde? Ebyo Katonda, kuba Katonda gy'ali, naye simanyi oba afaanana atya. Tomanyi nti oba afaanana atya, naye eggulu olikirizaamu nti gyeriri? Eggulu sirikirizaamu. No, simanyi oba eggulu eyo gyeriri. Kwegamba nti wuuyo, kuba tuli wano waggulu mu nnyumba yange, nengera ebire nti waggulu naye obanga gyeriri, obanga okusuubira nti kuba gyeriri kufuula abantu babeera nga balabirira bulungi bannaabwe nga tebaagala kuluma, ekyo nkyagala nnyo. Otegedde? Naye nze siri ekkubo lyange. Kiringanga olusozi. Okutuuka ku ntikko y'olusozi waliwo amakubo mangi, agamu gayita mu maggwa, bagakozesa korasi, n'otuukayo. Naye si kakubo kamu. Awo no. Ono ye mwami John Nagenda era ng'atunnyonnyola ye byakkiririzaamu, ayina eddiini ye. Kye twebuuza, ayina abagoberezi oba nedda? Tova ku Bukedde TV, programu Omuntu w'Abantu.